الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد matendo amajjuvu gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna omufuzi w'eggulu n'ensi akyatuwangazizza nga tuli balamu. Tumusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yafuuka ensonga eyakolako weefube okulaba nga tunnyonnyola buli kirungi kyonna kye tuteekeddwa okukola tusobole okufuna okwesiima mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya al akhira, ate n'atubuulira na buli kibi kyonna kye tuteekeddwa okuba nga twewala tusobole okuwona okubonerezebwa kw'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya al akhira. Nawe kityo kyasigalira erinze naawe okubanga tussa mu nkola ebyo bye yajja nabyo bye yatusomesa bye yatulagira ne bye yakola sallallahu alayhi wasallam. Nga weeri porogaramu yaffe buli lwakubiri tubeera ne dalusu ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas, director wa Mukono Islamic Institute. Ne bwe kityo n'olwaleero tugenda kubeera nga tutambula ne porogaramu eyo biidhinillah. Oluvannyuma lw'okuba nti yamaze dda okutwegattako, tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo tugenda okwejjukanya olwaleero. Nga tetunabagenda ku kibuuzo kisooka, agenda kusooka ababuuzeeko oba oliawo abeeko n'entanda gy'abasibirira biidhinillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن الضلالة ومن النار. tumwebaza Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasirako ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Twala obuvunaanyizibwa bwonna okwebazanga Allah byakukolera bingi mu byo bwobeera mu basiraamu mwebaza obusiraamu, mu byo bwobeera ng'okyali mulamu weebaze omutonzi wo Allah. Obulamu bwakulekedde kyengera kinene tekisobola kugulwa. Mbakutira nga seereseeyo okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Ebiseera byo by'okyayinayo ebitonotono
bikoleremu emirimu eginaasanyusa omulezi wo, eginaamukusinkanyisa nga asiimye Allah. Ebiseera byo kyalina ebitonotono, twaliramu omukisa gw'oyina oyongereko ku ibaada. Omwaka gwaweddeko ogw'obusiraamu, omwaka gwe tulimu tuli mu mwaka mupya, era omuntu yali badde atwala obuvunaanyizibwa okukitegeera nti obuwangaazi bwe waba asigazzaayo emyaka 2 mu maaso, gyabadde ayina 2 kukendeddeko. Waba badde na gumu Allah nga gwe yagera gwasigazzaayo, kitegeeza nti n'ennaku zigenze zipunguka ku gwo. Kola ebinaakugasa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Yayigiriza ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti ahris ala ma yanfa'uk, beera nga olulunkanira ebintu ebirimu omugaso bikole mu bwangu bunnambiro. Nakati wala ta'jaz, togezanga okuggwamu amaanyi nga waliwo ensonga gy'omanyi nti ogikola ibadata, ogikola osinza Allah, oba erimu obulungi oba erimu emigaso egidda gy'oli kuno ku nsi ne bubanga ogenda kusinkana Allah. N'agamba nti bubanga ddala okitegedde nti ensonga ntuufu, la ta'jaz, togezaako okubeera nga onafuwa, kubanga buli wonaanafuwa ibaada bwe zityo bwe zigenda. Sijja kusussaawo insha Allahu taala, katugende butereevu mu puroguramu yaffe ey'okusoma nga tuyitira mu mbeera ez'okubuuza. Saba Allah twanguyirize. Amina ya rabbi. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Sheikhe, ono alamulwa atya? Agamba nti seeka musomi wa dduwa era akozesa Qur'an, naye abantu batwalayo enkoko n'azisalako emitwe. Sheikh alamulwa atya? Okikkirizibwa? Abasajja ababeeyita abasomi b'edduwa mu ggwanga lino we tuli, ku risaaki gye tukoze tonotono, baawulwamu emiteeko 2. Minhum man huwa mubtadi, mu bo mulimu munabbidha nga yeekolera bidhaa ze, alimbalimbira okw abantu era nga bw'abafirira ku dduwa ezo. Era abantu abeeranga ebyo, minhum man huwa mushrik, mu bo mulimu abashiriku ddala abawedde emirimu. Ekyali badde ekirungi weesabire edduwa zo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala kitegeere nti ali kumpi naawe, bw'atyo bwe yalangirira Allah. Teyeetaaga mu kuyitira mu mutonde yenna, tuukirira Allah wo, weesabire edduwa zo. Yagamba Allah, wa idha sa'alaka ibadi, abaddu bwe bakubuuza anni, kunze Allah, fa inni qarib, baganze Allah ndi kumpi, ujibu da'wata da'i, nyanukula edduwa y'omuntu, idha da'ani, bwansaba amakulu gwe twala obuvunaanyizibwa osabe Allah, falyastajibuuli, nekira kyoba olina okukola yanukula Allah. Byeyagamba Allah okukola bikole. Bw'oba Allah yalagira okusaala, yanukula omulanga gwa Allah ogw'okusaala. Falyastajibuuli, omugagga ng'olina obusobozi obuwa zaka, istajibu da'wata rabbik, yanukula omulanga gwa Allah tabaraka wa taala, obeere ng'owa zaka. Omuntu singa Ramadani etuuka, istajibu amra rabbik, siiba falyastajibuuli, weewale haram, istajibu amra rabbik, weewale alfawahish ma dhahara minha wa ma batan, istajibu amra rabbik, obeere ng'osaba Allah, falyastajibuuli waliyu'minu bi, aminu billahi azza wa jalla. Kkiriza Allah mu byonna byatugamba okumukkiriza mubikkirize. Aminu bi uluhiyatillah, kkiriza nti Allah yateekeddwa okusinzibwa, musinze nga yekka. Aminu bi rububiyatillah, kkiriza nti Allah ye mutonzi, ye mugabirizi, atuteekerateekera Allah, yamanyi butya bwe tulina okubeera nga tutambuzaamu ensonga z'ensi, birekere Allah. Waliyu'minu bi,
آمنوا بأسماء الله تبارك وتعالى وبصفات الله تبارك وتعالى كرزا من يقى الله نبتندو بيا الله آمنوا بأركان الإسلام الإيمان الستة كرزا ينفجزوا بالسلام ومكاغا olw'ekitiibwa allah tabaraka wataala ajja kwanukula edduwaayo nkikakasa nti edduwa kusinza allah kibaita edduwa tusinza nakyo allah bw'atyo bwe yayigiriza nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam era bw'owanika emikono waggulu oba oli ku ibaada osinza allah ikamba w'ekitiibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi mweri musnad ne mu sunan abi daud kati adduau huwa al-ibada okusaba allah kwe kusinza allah bwoba osaba allah kiba kitegeeza hadithi yajja mu riwaya bbiri emu nfu oba nnafu endala hadithi ntuufu esookeega nti adduau mukhu libada addua bwe bwongo bwa ibada eyo hadithi si ntuufu ate eyokubiri egamba adduau huwa libada edduwa kwe kusinza allah tabaraka wataala so omuntu yenna bw'abanga asaba allah basinza allah era abawalimu baffe bannyonnyola aba aqida buli kintu kirina majali kirina abawalimu baakyo abakugu abayimiriddeko eddiini eno naye mu aqida abawalimu bwe baali boogera ku ibada bagamba nti al ibada tawqifiya kye bayita okusinza allah nakifu min haithu ma wakafa alquran tuyimirira qur'ani weyakoma allah kye yatugamba ku yo wa sunna ne sunna z'omubaka muhammad alayhi salatu wassalam wezaakoma otulagirira amakulu kye bayita edduwa ddayo obuulire obuuze allah yayigiriza atya ku dduwa byatuyigiriza kati wa idha sa'alaka ibadi yenna abakubuuzizza mu baddu bange anni kunze allah fa inni qarib baga nti nze allah ndi kumpi aya yakka oluvannyuma lw'abasahaba okujja eri omubaka muhammad alayhi salatu wassalam baga nti ya rasula llah arabbuna qarib nunajihi allah waffe ali kumpi tumukube kaama nga tusaba tusabe mukama am baid oba ali wala nunadihi tumusabe nga abaziina amakulu ogenda okusaba allah bwabanga ali wala twaziine na bwaziini allah nassa aya nagati wa idha sa'alaka ibadi abaddu bange batandika okukubuuza oba babeerako nekibakubuuziza ku nze allah kubikwatagana ne gyendi ndi kumpi oba ndi wala fa inni qarib baga nti nze allah ndi kumpi ujibu da'wata ddai nyanukula okusaba kwa buli muntu yenna ddai idha da'an bwabanga nsabye nze allah falyastajibuuli bagambe banyanukule waliyuminu bi laallahum yarshudun banakola ekyo bajja kufuna rashad barakallahu fikum jazakumullah barakallahu fika sheikh ogambye ku kyokusaba allah musaba ddi eri oku biseera ebyenkizo munyinza okusabira allah owekitiibwa allah tabaraka wataala obudde bwonna tusobola omusabiramu obudde bwonna osobola okusabiramu allah naye waliwo ebiseera nga byankizo n'ebifo nga byaki byankizo omuntu bwasabiramu allah kyanguwa allah tabaraka wataala okumuyanukula edduwa min al azminati mu biseera mulimu ekiseera ng'omuntu asiibulukuka nga bwe kyajja mu hadith kanabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam ayigiriza kati lisaimi da'watu mustajab omusiibi yenna ayina edduwa nga allah tabaraka wataala yagimuwa ajanukula waba agisaba hina yaftur bwabanga asiibulukukaawo so ekiseera ekyo kyankizo eyasiibye yenna wobeerako nekyoyagala okutanaawala oba okulya osiibulukuke beerayo nekyosaba allah tabaraka wataala owekitiibwa ekife allah tabaraka wataala ekiseera ekyo yekituwanga kyankizo ekiseera ekyokubiri kyekiseera ekyo fi jawfi lleil mu matumbi budde nga ekimu ekyokusatu ekyekiro ekisembayo kituuse gamba nga saawa 8:9 10 paka 11 n'eddakiika entonotono
owekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yakati yanzilu rabbuna owekitiibwa Allah tabaraka wa taala omulezi waffe akka fi kulli akhiri thuluthi layli buli kimu kyakusatu ekyekiro ekisembayo ila samai dunya ngakka kuggulu eryokunsi Allah nabuuza man yastaghfirun ani asaba okumusonyiwa musonyiwe ani ansaba muwe owekitiibwa Allah tabaraka wa taala abuuza naye nga tuli mutulo kati ekyo ekiseera kikulu nnyo omuntu okubeera ng'akoleramu emirimu egimu asabiramu edduwa wakati we ng'asaba Allah tabaraka wa taala ebizibu byabyanjulira Allah ekiseera ekirala mu biseera owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yatugamba ntusabiramu edduwa baina al adhani wal iqama nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam baina kulli adhani baina kulli adhanaini buli wakati wa adhani ebbiri as-salah banji mbawali mbavunula as-salah nga bagamba bimaanaha allugawiya baali bategeezaamu amakulu g'essola ag'olulimi amala okwaziina n'okukima essola omuntu yalisabiddewo edduwa nga bawali bagamba nti kyeyali ategeeza assola yali ategeezaamu kusaba ate abalala mbawali bagamba nti assola baali bategeezaamu assolatu bimuqtada ashariya nga bategeezaamu essola eno yaffe ya bulijjo gye tusaala ekiseera ekirala kyetusabiramu edduwa yaumul jumaa olunaku olw'ejjuma nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuga nti fihi saa mulimu akaseera ng'omukkiriza bw'asabiramu edduwa ng'ali mu ssola ye owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agikola ki ajanukula bangi mbawali mbagamba olunaku olw'ejjuma nga wakati wa khutuba ebbiri awo ne bagamba olunaku olw'ejjuma ebiseera ebisembayo nga twakamala essola ya asiri aba ne bagamba ebiseera ebirala naye olunaku olw'ejjuma mulimu ekiseera ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ayanukuliramu edduwa ekiseera ekirala kyekiseera ng'enkoko ekookolimye yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam idha sami'tum bwe muba muwulidde siyaha diik okukookolima kw'enkoko fasalu llaha min fadli musabe Allah tabaraka wa taala ebirungi bye yagamba ti fa innahu kuba enkoko eyo kad raa al malaika ebeerako ne bamalayika bebekoze eki bebeera erabye waliwo n'ebifo bye tulina okusabiramu edduwa ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yabitukola kye yabitubuulira mu bifo bye tusabiramu edduwa ye muntu ng'atadde wansi ekyenyi kye omuntu bw'ateeka wansi ekyenyi kye ekifo ekyo Allah yanukula nnyo edduwa y'omuntu yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti fa amma as-sujudu kyebayita as-sujud hadithi mpanvu yagamba nti ala wa in nuhitu naziyizibwa nze Muhammad an aqra al-Qur'ana inda as-sujudi wa inda ar-ruku'i okusoma Qur'ani ku mavivi ne wansi fa amma as-sujud bwe ngenda ku mavivi fa u'azzimu fihi rabbi ntenderezawo Allah wange wa amma as-sujud ate bwe ngenda wansi agamba fa ajtahidu bid-du'a awo nina kubeeranga nyiikira nnyo n'ensaba y'edduwa yagamba faqaminu an yustajaba lah edduwa ya wansaawo ekifo ekyo Allah ayanguyiriza nnyo okubeera nga ayanukula edduwa y'omuntu wagairu dhalika min al adilla ezoogera ku as-sujud era mu bifo ebirala owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yatulaga nti bikulu nnyo okusabiramu edduwa era Allah tabaraka wa taala n'ajanukula byebifo ng'omuntu awanisa emikono wonna wowanikira emikono n'otendereza ku Allah n'osaalira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah tabaraka wa taala ayanukula edduwaayo yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti inna allaha hayyun inna allaha karimun hayyun inna allaha hayyun karim owekitiibwa Allah owekitiibwa hayyun ayina ensonyi yastahi min al-abdi akwatibwa ensonyi eri omuddu idha rafa'a yadayhi bwawanika emikono gye
an yaruddahuma sifra okugizanga emikono egyo nyerere temuliimu kyayagala omuddu oyo. So bwe tuba tusaba edduwa wanika ku mikono mu kiseera kyowanikiramu emikono Allah yanukula edduwa y'omuddu. Era ekiseera ekirala kitugenda osemba nakyo fi majalisi dhikiri mu biseera ebya dhikiri. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbara fi sahihain yayigiriza mu al-Bukhari ne Muslim n'agamba nti inna lillahi malaikata sayyarata, Allah ina malaika nga zitambula yajubuna turqat, zijja zinoonya ziyitaayita mu makubo, ziyita mu makubo ag'enjawulo nga yabhathuna an hilaqi al-ilm wa majalis adh-dhikr, zijja zinoonya nga zinoonya wali halaka ya ilmu ngeno awali dalasa wa majalis adh-dhikr, nebifo ebitendererezebwamu Allah tabaraka wa taala. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hatta idha wajadu hajatahum, okutuusa malaika ezo bisanga haja yazo, ay halakat al-ilm awasomeserezebwa awali dalasa au majlis adh-dhikr oba ekifo batenderezaamu ani Allah. Raja'u ila rabbihim, zidda yeri Allah tabaraka wa taala. فيقول الله تبارك وتعالى وكتب الله نازبوزا كيف تركتم عبادي وهو أعلم بحال عباده. الله ياسمو كمانيه بتوندبي ني الله بوزا بملائكة كيف تركتم عبادي أبدو بانج مبالسي بقولتي. فيقول الله عز وجل تركناهم تبالسي يذكرونك بكتندرز الله ويسبحونك nga bakutendereza Allah wayahmidunaka nga bakusuta bakutendereza Allah tabaraka wa taala wayumajjidunaka wayuqaddisunaka wayukabbirunaka bakugulumiza n'engulumiza y'enjawulo. فيقول الله تبارك وتعالى ويكتب الله بوزا بملائكة وهو عليم بعباده ياسينغو كتغير بدوبه هل رأوني أبدو أبابا أنتندرز بالبان دبيكو. تقول الملائكة بملائكة بغامبا لا والله يا ربي ما رأوك أبدو أبو تبكو لبانغكو. ويكتب الله تبارك وتعالى بوزا بملائكة نبغانت فكيف لو إذا رأوني بابا بان دبي ببير بتيا. تقول الملائكة بملائكة الله تبارك وتعالى بقامة لزادوا لك حبا وشوقا أبدوا أبو بابكورا بكوبالي كوا قدنيو الله إيرا بالي يونجدو كبيرا بكميسي نغبولي كسيرا الله وكو غامبي بغامبي. تقول الملائكة يقول الله تبارك وتعالى تقول الملائكة بملائكة بقامة ويسألونك بكسب الله تبارك وتعالى محلك يذكر وبلي. يقول الله تبارك وتعالى وماذا يسألون وما يسألون بصبتي. تقول الملائكة بملائكة بقامة يسألونك الجنة بقصب الجنة الله أما كرو منتو يالي بدنغ محالة كزينو يالي سبيد دنغ مجنة أكسنزي لكو بقامو بيا بملائكة يالي سبيد دنغ مجنة بلي كسيرا وبيرا منو وهالي بدكون الدوا جو سبا نغوجي سبيلا محالكة العلم. تقول الملائكة يسألون الجنة بسبب الجنة. يقول الله تبارك وتعالى فهل رأوها واجتب الله بوزان الجنة بسبب بجد بيكو. تقول الملائكة لا والله يا ربي ما رأوها الجنة بجد بانغكو. يقول الله تبارك وتعالى وكيف لو رأوها بابكوبا ngabagira bakijjaneyo. تقول الملائكة لزادوا لها طلبا bali badde bagisabanga nnyo buli kaseera nga bagisaba nnyo ejjaneyo era nga bajagala nnyo. تقول الملائكة ويستعيذون بك abantu abali muhalaka eyo oba mu majalisi dhikiri bakusaba Allah tabaraka wa taala bakingirize. Allah abuuza wama yasta'idhuna bikibi bansaba okubeera nga mbakingiriza. تقول الملائكة يستعيذون بك من النار bakusaba Allah tabaraka wa taala bakingiriza omuliro. يقول الله تبارك وتعالى فهل رأوها بالب omuliro gwa abantu abo. تقول الملائكة بملائكة بغامبا لا والله يا ربي ما رأوها أبدو تبالبانغا كمuliro. يقول الله تبارك وتعالى وكيف لو رأوها babeera kubeera nga bagulaba omuliro ogwo. bamalayika ne bagamba nti baali badde abaddu abo ashaddu laha
tabaud bali badde bagwesambanga buli kaseera nga bagwekingiriza buli kaseera. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala limalaikatihi, Allah agamba bamalaika baba bagenze nga batutte information ya dalasa ngeno, ushihidukum mbajuliza bamalaika anni qad ghafartu lahum, abaddu abo mbasunyi. Taqulu almalaika, bamalaika bagamba ya rabbi minhum rajulun ata bihi sabil, waliwo musajja atabadde mu dalasa azze mu kkubo agenza okugira bwati nga naye ayingiddekaawo ku dalasa. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala walahu kad gafartu, Allah agamba nti naye musonyi. Taqulu almalaika, bamalaika bagamba Allah minhum rajulun khata'u, mu dalasa eyo gye tusanze mulimu ogusajja nga gukolobezi gukoza amazambi ne gukomayo. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala walahu kad gafartu, Allah agamba nti naye mukoze ki, naye musonyiye. Obonno bwe bulungi bw'eddalasa zino era bwe bulungi bw'omuntu okukuŋŋaana ng'atendereza Allah tabaraka wa ta'ala nti Allah oluusi atusonyiwa n'okutusonyiwa nga tetumanyi, ate bw'osabiramu edduwa w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ajanukula. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Amina ya rabbana. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeerenga atugasa nabyo. Sheikhe, ogambye ku ky'okuyitiriza okusaba nga tuli ku sujudu. Singa mba nga siri mu swala sobola okugenda ku sujudu era nensaba? Otuufu tetumanyiiyo obujulizi nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nga tetuli mu swala tugenda muki mu asujudu, wabula owabeera waabwina asobola okubuleeta. Naye kyetumanya ekituufu nti waliwo kye bayita salatu alhaja, alina obwetaavu asaali sala gye bayita salatu alhaja. Kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yagamba nti ma min muslim, teri musiraamu yenna afuna bwetaavu n'agenda afuna wuzu ng'ey'essola najja n'asaala raka mmeka bbiri, bw'amala okuzisaala n'alongoosa ensaala yaazo n'asaba Allah obwetaavu bwe okuggyako nga Allah amumalira ki obwetaavu bwe. So essola abamu ku bawali bagituuma salatu lhaja, essola y'obuki y'obwetaavu. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khair. Fiika barakallah. Nga tetunaba kuvaawo sheikhe, simanyi Luwalabu, edduwa sirina dduwa za Luwalabu zemmanyi, ate njagala kusabirako ku sujudu. Nzikirizibwa okusaba mu Luganda nga ndi mu swala? La, tetusabira dduwa mu Luganda ku sujudu. Bangi mu bantu abagala okuggulawo omulyango ogwo naye gwa bulabe, olw'ensonga gujja kuleetera abantu okubeera nga babula. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba sallu kama raaitumuni usalli. Ebigambo ebibeera mu ssala n'ebikolwa ebibeera mu ssala ne bwe twamulaba akola bye tukola. Oba tosobola kusabiramu dduwa mu Luwarabu, funa edduwa ezigatta. Rabbana atina fi dunya hasana, ekinaavaamu nga bawalampa ssala yonna. Essala tugisaale mu luki mu lulimi lwaffe, ate nga Allah yatuwa ekyengera kye mutalabanga, uniformity wekitiibwa Allah gye tukolera ffe abasiraamu tebeerangayo. So tetusobola kulekawo kituli kyonna kisobola kujjawo kutugatta Allah kuyatuwa ng'omuchina asaba edduwa nabbi Muhammad nga yesaba mu ssala, asaala nga nabbi Muhammad bwe yasaala, ebigambo byayogereramu byebyo, akusaaza nga tolina bweraliikirivu nti edduwa nazisaba mu Luchina, asaala asaba ebyo byennyini oba asabiramu ebyo wekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam byeyakola ki byeyalagira oba byeyatuyigiriza. Tetukubiriza bantu kuggulawo miryango egyo, wabula tubagamba nti tukome ku abo abaatusookawo kye baaliko. Ikhtilafaati ezo zaaliwo munza alqidamu okuva emabega, naye buli kyonna kyolaba nga kiriko enjawukana. Ebiseera ebisinga obungi nga kiri ku ddiini nga baawukana ku kino kyetumanyi ekituufu. Ekiseera ekisinga obungi wetutabeerako obujulizi butuufu, akirese yakola ki yasinga. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheikhe, bwe mba n'ekizibu n'ensalawo nsiibe ennaku 7 oba omwezi mulamba nga soosezaamu, kikkirizibwa?
alina ekizibu n'asalawo asiibe ennaku 7 bw'aba azeeyamye bweyami kikkirizibwa tewali buzibu weweeyama obweyami kikkirizibwa tewali buzibu amma bw'oba osazeewo okusiiba za sunna za bulijjo nga si kweyama siiba 6 olw'omukaaga tolusiiba ekyo nno mwana wattunze kyendaba nga kyekituufu era kyenjigiriza olunaku olw'omukaaga terwalisiibiddwa olw'okubeerawo kw'obujulizi okuva eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abantu abamu balowooza nti twogera ku hadithi eyo nga tugyogerako ala hawa lwa kwagala kwaffe, la tukyogeza ala ilmi olw'ekyo kyetumanyi ku hadithi eyo nti bigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era twatuula wansi ne tubyetegereza era ne tubisoma ne tubyekenneenya ne tulaba nga hadithi abagamba obunafu bwayo tebayina yadde obujulizi obutono obulaga nti hadithi eyo ki nafu, kubanga bino ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam temuliimu nti waliwo ayina okubitegeera ennyo naye omuntu kasaabeera mu fanni eyo nga gyalimu okujjako omuntu ng'alimu awaamu nnansi mu bantu aba bulijjo ne bw'abeera mu fanni eyo tusobola omuleka n'atutegeerera ku nsonga ezikwatagana ne hadithi eyo, wabula wabeera weeyamusookawo nga yalaba bw'atyo eno irimu terina kukomeko nti ekoma kwani ekoma ku gundi kasita oli ajja n'obujulizi obutulaga nti ddala tewaliwo buzibu ku hadithi eyo, tusigala hadithi eyo tugitwala mu maaso. Nabbi Muhammad yaziiza okusiiba olunaku olw'omukaaga era ekyo nze kyenjigiriza abantu kyendaba nga kyekituufu. Waliwo abamu ku bawalimu abagamba nti ate twalikomese tewalikoze bwoti tewalisaliddewo bantu mu mbeera efaanana bwetu, tetulina gwe tusalirawo, wabula omuntu asomesa abantu toteekeddwa kubalekaawo nga tebamanyi kituufu kye basobola kukola kugendako. Si nkola ya Allah tabaraka wa taala eyo okuleka abantu mu bbanga nga gwolooza bajja kubeerangaawo nga tubabuulidde kituufu. Si nkola ya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, ate si nkola ya sharia. Wekitiibwa Allah bwe yali ayogera ku nsonga y'okusalawo ne arruju tarjih, wekitiibwa Allah yaga nti wabilhaqqi anzalnahu wabilhaqqi nazal. Tunuulira wekitiibwa Allah wabilhaqqi anzalna, mazima ge nassa, teyaga nti ate mugendeeko mu ddiini endala mukole bwe muti. Bilhaqqi anzalna, mazima ge nassa nze Allah, wabilhaqqi nazal, nassa mazima. Kireeta omusiraamu okubeera nga tayinaamu kubuusabuusa. Dhalika alkitab la raiba fihi, eno Qur'an teriimu kubuusabuusa. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, abantu abaali batandise okuyiga Abdullah ibn Umar bamugamba nti Muhammad naye muntu atandika ebina byayogera nga abyogera ku lulwe, yamugamba atya Nabbi Muhammad amulaga nti waliwo ekintu nga kituufu, yamugamba nti oktub, wandiika, innahu la yakhruju fihi illa haqqa, teri kifuluma mu kamwa kano akangenze Nabbi Muhammad okujjako mazima. Kitegeeza kiti ne Nabbi Muhammad yalaganga abantu kituufu kibaba bakola, so si kubabuuzabuuza nti ate bw'oba towandiise oba wandiise, la, yabalaganga kituufu. Abawalimu baffe bonna balaga nti tulina kubeera nga abantu tubalaga kituufu. Kyetulaba nga kiriko obujulizi tetumala ganoonyereza muntu n'abeera nga talina gyajje, tumala kulaba bujulizi yebuvudde ne tulyoka tubeera nga ate nga tubutunuulidde amaanyi gaabwo kino mu butuufu obujulizi obuliko butono, n'olyoka okitegeeza abantu kuba amaanatu ilmiya. Eno amaana ya byanjigiriza oba amaana ya kuyigiriza, buvunaanyizibwa Allah yabututikka. Kati omuntu buli yenna ayinawo kyayina mu kumanya ayetegerezenga nnyo obujulizi bwagenda okusalirawo ekyo kyakolerawo. Fihi baadu ahlul ahwa, waliwo abantu abayina okwagala kw'emyoyo gyabwe nga bwabeerako n'ekintu ye kyayagala okukola tayagala bamugambeko. Mithaalu dhalik, oli bw'aba ayagala okusalako ekirevu mutayagala muntu ayogera kirevu. Lwaki? Olw'ensonga nti akimanyi nti bw'anaakyogera kajja kuleeta obujulizi nga Nabbi Muhammad yaga nti nze nino batandika balina enjogera gye boogera, naffe tulina engeri gye tutegeeramu ebintu ebyo. Buli we tunaaleka bannange buli muntu atandika okutegeera ye nga bw'ayagala mu ddiini eno ejja kufuuka y'Abakatuliki, wabula walina okubeerawo ekiri raaji ekituufu ku nsonga. Nkyogedde olw'ensonga nti waliwo abantu mu ba ahlul ahwa nga balina ensonga ezifaanana bwezityo. Bw'ayagala okweyesa engoye nga afunayo we yeekwata. Abubakari nga engoye ze zaali zikka olw'olumu,
zaali zikka olwolumu. Otegedde zaali zikka olwolumu, waliwo ensonga ze yakola. Wazakkahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nga yagana nange bwentyo bwe nategeera hadithi, nze sikweyesa lwakuba khuyara. Abooluganda abantu tubatandibulize ku ddiini efaanana bwetyo. Kalla wallahi, eddiini gye tutambulizaako abantu tubalaga kituufu, era abawalimu tubakoola bonna nti ekituufu kyobanga olaga abantu, yadde ng'olinako kyowulira nga ddala gwe kikusanyusa mu byokola, naye abantu balaga ekituufu. Tusaba Allah emimwa gyaffe agyogeze amazima, yadde bye tukola oluusi biyinza okwawukana n'ebyo bye tukola ki bye twogera. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga tulaga ekituufu. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, eddiini etugamba kuyunga luganda lwa kika kiramba oba lwa famire y'abaganda bange? Ab'eŋŋanda owekitiibwa Allah mu Qur'an yatugamba nti bagenda basinganga n'amadaala. Allah yatugamba mu Qur'an ab'eŋŋanda bagenda basingaga n'amaki amadaala. Wa ulil arham ba'duhum awla bi ba'di. Ab'eŋŋanda bwe mulaba buli omu oyinza okulaba nga waliwo asinga ku munna amadaala. Waliwo abatenkanankana, taata tasobola ate kwenkana na kojja, tekisoboka aslan. Maama ayinza obutenkanankana na step maamu tebasobola kwenkana, yadde nga bonna balinako oluki oluganda. Kati abooluganda bagenda basingagana. Kati Allah tugamba kuyunga kika kyonna la, ogenda obayunga okusinziira ku ki ku luganda. Abo ab'ekika bayinza okuba nga aqrabu ilayka olw'ensonga muva mu kkubo ki limu. Era waliwo ekiseera bwe tutuuka nga nabo tubeetaaga naye tebategeezaamu kika ki kyonna. Nga Abu Sufyan bwe yagende wa Herakla e Roma, yabuuza Herakla ayyukum aqrabu, buuza abo babuuze ayyukum aqrabu ila hadha ar-rajulu alladhi yadda'i an-nubuwwa, ani ali okumpi n'omusajja oyo yeeyita nabbi, ategeezaamu nabbi Muhammad. Faqala Abu Sufyani ana, Abu Sufyani n'aga nti nze. Lwaki? Nti Abu Sufyani yayina oluganda naye nga lwakika ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo ekiseera wekituuka nga n'ab'ekika tubakola ki tubeetaaga. Naddala mu biseera eby'obuzibu abantu b'ekika beetaagibwa nnyo, era tomuyisanga obubi n'ogaa niyenda kumuyisa bubi, olw'ensonga kijja kutuuka ekiseera ng'oyo yennyini yakutaasa. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atambula okugenda Taif, bali Utba bun Abi Shayba bali min umumatihi, bali mu bataata abato abannabbi Muhammad eyo mu bajjajja oluganda gye lwali. Naye awamu n'ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ab'e Taifa bakuba ne baleeta n'omusaayi. Bwe yajja eri oyo olw'okuba waliwo oluganda, faharrakati arrahim, oluganda netandika okubeera nga lukola omulimu gwalwo. Mulimu ki? Nga luddaabiriza nabbi Muhammad bye baamuwa ku tuzzi. Kyova olaba Abdullahi bun Abbas yagamba faasiratuhu arrahim, oluganda lwatandika okumuzza ne lubeera nga lumuleeta, ne bamuwa grapes n'alyako, ne bamuleetera ku tuzzi n'anywako, nga balaba bye bamukozeeko e Taif. So oluganda olwo nalwo tululagajjalira, naye tugenda tubayunga okusinziira kuba tuli okumpi. Taata ali kumpi, omwana we ali kumpi, maama we ali kumpi, mwannyoko ali kumpi, muganda we ali kumpi, taata omuto ali kumpi. Bwe batyo bagenda baddiringana, maama omuto ali kumpi, n'abalala bwe tutyo bwe tubayunga. Wal ilmu inda Allahi ta'ala. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako Lugoloobi Abdussalam agamba nti sheekhe, wembanga nsiibye nenfuna wuzu, amazzi gentadde mu nnyindo ne gansimattukako ne gagenda mu kamwa, nengamira, ekisibo kyange kiramula kitya? Kasita gasimattuka ne gagenda mu kamwa, kiba kitegeeza nti olunaku olwo oluddamu insha Allahu ta'ala. Yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agati wabaligu fil istinshaq, yitiriza nnyo okufeesafeesa amazzi mu nnyindo, illa an takuna saima,
okujjako omumwe nga yakoze eki yasiibye era awo waliwo obujulizi obulaga nti omuntu nga yasiibye bw'oba onyumunguza mu nnyindo amazzi gabeereko egakoma kumpikumpi gabeereko egakoma kumpikumpi bw'oyitiriza ne gagenda eri olunaku olwo luba lufudde era oba olina okuluddamu kubanga oba osiibulukuse wallahu taala alam. Barakallahu fika. Era Lugorobi Abdussalam agamba ati shekhe mbuuza wemba nga ndabye ebiyenje by'omu ttooyi ne bigenda ku ngoye zange zisigalamu wuzu. Ebiyenje by'omu ttooyi mbiraba ne bigenda ku ngoye zange bisigalamu wuzu? Naam, bisigalamu ki? Wuzu. Ate tulinawo obujulizi nti bikola ki? Abimalako ewuzu. Naye bw'oba obiraba nga bikyafuwaza gwe obigoba bugobi ne bikola ki? Ne bigenda kigenda ku lugoye? La, tekimalako wuzu. Bimalako ewuzu temuliimu ekyo. Wallahu ta'ala alam. Shekhe saba kumbulira kusula mu Qur'an gyetusoma nga tusoose kusoma basmala ompe n'ensonga lwaki. Essula gyetusoma mu Qur'ani nga tetusoose kusoma basmala bagita suratu tauba. Suratu at-tauba. Ensonga abawalimu baleeta nyingi lwaki suratu tauba bwe tuba tugisoma tetusomerako basmala, naye zonna oziraba nga ezimu ziri qaribu ila alhaqi endala oziraba nga ziri baidi. Ala kulli katwogereko ze tujjukira esookera ddala baga nti suratu at-tauba yali essula eyo nga nnene ng'eyenkanira ddala nga suratu al-Baqara. Owekitiibwa Allah n'asangulako ogutundutundu ogusooka ogunene mu bitundu byesangulirako mwe mwali ne basmala, nayo n'agikola ki? N'agisangulirako. Ne tubeera nga tutambudikirawo olaba wali baraatun min Allah. Ekyo qawlun min aqwali ahli al-ilm. Mu bigambo ebirala bye boogera baga nti suratu al-Baqara mukmilatu suratu tauba mukmilatu suratu al-Anfal. Baga nti suratu at-tauba ejjuliriza suratu ki? Al-Anfal. Nga bagamba lwaki? Nti ebintu byonna ebisinga obungi byosanga mu Anfal, kulwana ntalo, kwogera ku minyago, kwogera ku abaqatil bawo captives bana abawambe b'omu ntalo, byonna nga wobisanga mu Anfal ne mu tauba gikola ki? Yebiri. Kati nga baga nti tauba yali ejjuliriza suratu ki? Al-Anfal. Kawulo endala baga nti Allah tabaraka wa taala yagissa nga agissa na busungu. Yensonga lwaki? Naye ekyo abamu ku bawali baga nti baid anil haqq. Ekyo si kituufu. Allah waliwo essula endala ze yassa n'obusungu nga zirimu ebibonerezo naye nga zirimu ki? Nga suratul munafiqin. Allah bwe yali agyogerako yagitandika na kwogera ku bannanfuusi, idha jaaka almunafiquna qalu nashhad. Oba okiraba Allah n'ayogera ku bintu by'abannanfuusi bingi. Suratul qital oba suratu Muhammad bagita suratul qital oba suratu Muhammad, Allah yagitandika naki? Nga agitandika na basmala, amu n'okubeera nga ayogera nnyo ku kulwana mu kkubo lya Allah. So abamu ku bawali mbagamba nti ekigambisa mbu Allah yagissa na busungu kwogera ku bakaafu n'abashiriku, mwakolimira n'abashiriku n'abakaafu, n'agamba nti tebaddayo n'okusembera ku masjidi al-harami. Kituufu Allah yabyogera, naye ekyo tekisobola kumuganyisa. Qawlu esembayo lwaki Allah tabaraka wa taala suratu tauba yagisanga tekuliko basmala, abangi mu bamufassiruna bagamba nti bakirekera Allah ne bagamba nti Allah bw'atyo bwe yagissa bwe yayagala. Bakirekera Allah ne bagamba nti Allah bw'atyo bwe yakola ki? Idhan al-amru ila Allah. Ensonga eri wani? Wa Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Barakallahu fika. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase nabyo. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheekhe
kiva kuki okuloota abafu? Kiva kuki okuloota abafu? bangi mbali mu irimu eyo, naddala irimu ekwatagana n'okuloota, n'abalala bali mu ilmu tibb ey'okujjanjaba, naddala okujjanjaba ashaitaniya walmas. Bagamba nti omuntu bw'aloota abafu, ebintu ebikangakanga, dalilun ala annaha min ahlami adghath, irimu adghath, galoota agabi, allati ru'a shaitaniya, galoto gaki ga sitaani. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuga nti bw'olaba endooto efaanana bwetyo, fala tuhaddith biha nnaasi, togezanga okinyumiriza omuntu. Olaba endooto efaanana bwetyo, tokinyumirizanga omuntu. Genda osaale raka 2 osabe Allah kutaasa obubi bwakyo. Eyo sunna. Alootanga endooto efaanana bwetyo, erimu okumugoba, emisota gimugoba, embwa zimuluma, agudde mu batemu, abamu balogootana n'aleekaana. Mugenda owulira omusajja akola ki? Aleekaana. Oba omukazi ng'aleekaana, oba omwana ng'aleekaana. Banzita ebintu tebifaanana bwe bityo. Kitegeeza ki? Nti omuntu oyo endooto ezo sitaani ezireeta nnyo. Abamu ku bawali mbagamba zijja olw'ensonga nti omuntu aba tasomya dhikaari zino, naddala ayatul kursi ne aya 2 ezisembayo mu suratu al-Baqara, ne kul huwa Allahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Asalu Allah al-afwa wal afiya, saballah bitutaasa ebyo, naye nga omuntu ayitirize nnyo obulaadi ng'agenda okwebaka. Alhamdulillah. Ekibuuzo ekiddako, Gabri Kibibi aliko online agamba nti Sheikh, erinnya Rasul likkirizibwa okutuuma? Rasulu kitegeeza mubaka, kitegeeza mubaka, kikkirizibwa okutuuma. Kasita obeera nga tutegeezaamu mubaka oli nga otegeezaamu makulu gano ga bulijjo, bw'oba totegeezaamu oli osobola okulituuma. Ne bw'obanga otegeezaamu mubaka yatumibwa okuva eri Allah, fala. Bwe kuba nga tutunudde makulu ga kungulu, teri kikugaana kulituuma erinnya eryo bayita Rasulu. Ne bwe tuba nga tutunudde makulu ga mustalih ash-shar'i, omuntu teyalikoze ki? Teyalituumye. Wallahu ta'ala alam. Waliwo n'amannya nga ga Allah, naye nga amateeka g'eddiini gatukkiriza okugakola ki? Okugatuuma. Muggo naye nga ffe tuba tutegeezaamu ekitiibwa ekikomeke. Muggo al-Aziz, Allah yennyini yatuuma oli omukungu w'e Misiri imraatu Aziz, mukyala wani wa kabaka oba w'omunene. Ate mu mannya ga Allah tuyinamu al-Aziz. Kati bw'okituuma bw'otyo Aziz tekirina buzibu. Watya ate omubaka nga tulinayo mustalihu emanyikiddwa eya al-lugawi ey'olulimi ng'omuntu osobola ogimutuuma. Fahaza la ba'sa bihi, wallahu ta'ala alam. Masha Allah, barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, ebifaananyi tebikkirizibwa, eddiini tebikkiriza, naye ebifaananyi ki ebyagaanibwa Sheikh? Ebifaananyi byonna kasita bibeera nga birimu emyoyo, bibeere bya nseenene, bibeere bya biwuka, bibeere by'abantu, byonna amateeka g'eddiini gatugaana bikola ki? Bikuba. Kiddamu, ebifaananyi byonna ebirimu emyoyo, bibeere bya biwuka oba kisaanyi oba kkovu, kasita kibeeramu omuki? Omwoyo, fala yajuuzu at-taswir, tetukkirizibwa kukola ki? Kukuba kifaananyi. Abamu ku bawalimu basobola okuawwala ne bagamba nti bino tebyaliwo, naye waliwo obujulizi obulaga nti byaliwo ebifaanana na bino. Hadithi ya Numuruka eraga nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasanga obuntu obwo buddole bwe bateeka ku kateni. Obuddole bulagira ddala ebifaananyi bino bibeera ku pepa. Allah tabaraka wa ta'ala byali aziiza byennyini. Nabbi n'agati fa innal malaika la tadkhulu bayta fihi suura
malaika za Allah teziyingira mu nyumba ategeeza malaika ezireta emikisa gya Allah tabaraka wa taala teziyingira mu nyumba nga mulimu ekifaananyi yaddembwa bwekityo bwe kyajja mu hadithi. So oli takkirizibwa kuba kifaananyi kyonna kibeere kya kibumbe oba kino kyennyini ekya kamera omuntu yaali kyeresezza. Abalimu bajjamu ebimu ku bifaananyi ebifaanana bwe bityo olwa daruriyatihi, olw'ensonga nti Allah tabaraka wa taala waliwo ebintu byatuziyiza n'atuta ye kennyini binasi lquran, n'ennasi ya quran. Ekyokulabirako, Allah yatugaana okulya ebifudde, Allah yatugaana okulya omusaayi, Allah yatugaana okulya embizi, Allah yatugaana okulya ekisolo kyonna nga tebasomeddeko basimala, Allah yatugaana okulya ekisolo kyonna kye batuze, Allah yatugaana okulya ekisolo kyonna ekivudde waggulu ne kigwa kyokka. Allah yabitugaana ebyo byonna, naye ku nkomero yaga nti faman uturra fi makhmasati ghayra mutajanifi li ithmi, omuntu yenna singa akakibwa enjala nemukwata nga taga nti kambirye ndabe kinaabeerawo, njala egudde teriyo kiriwo okugjako embuzi eyafudde awo. Abasiraamu abawalimu baffe abatusookawo n'abaliwo olwaleero bakyegattako nti tukirya. Lwaki? Eyo amuru ittirariya, mbeera ya buwaze. So abawalimu bajja ne qaida emanyikiddwa ng'egamba addarurati tubihu lmahdurati, ekintu ekyobuwaze kyonna kifuula ekintu ekibadde haram nekifuuka halaali. Ekintu nga kyabuwaze mulimu oluusi omuntu okubeera nga atulugunyizibwa, attibwa. Okumanya ekyobuwaze kikukkiriza okukola oluusi ebintu ebiri haramu. Abantu ba alu Yasir babatulugunya nnyo, Sumayya ne bbaawe ne mutabani we babatulugunya nnyo. Bwe batulugunya nnyo fasabbu rasulallah, ne bavuma omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Abatulugunya be baki? Abakuraishi. Naye okuvuma nabbi kufuru, kuva mu ddiini. Okuvuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukaafu, eddiini oba ogivuddemu. Naye bajja ne balipootinga eri nabbi Muhammad, bamugamba kyomubaka wa Allah agasajja gatuvumye, gatutulugunyiza, gatukubye, gataddeko enjazi okutuusa we gatuwaliriza ne tukuvuma omubaka wa Allah. Nabbi n'abaga nti emitima gitebenkedde. Basahaba abo ne bamugamba nti naam, emitima gyo mitebenkevu n'obusiraamu. Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti fa in zaadu fazaadu, bwe bongera obubatulugunya nga babagamba munvume, mwongere munvume. Watu byegamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebbanga ligimala nga omutima gwo muki mutebenkevu. Era aya eno yakkira kwabo illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman, okujjako omuntu akakiddwa mu ddiini, ekintu kyonna ekiwaliriza omuntu mu ddiini Allah akuta. Newe kibanga oluusi kirimu embeera ekujja mu ddiini Allah akuta, ebbanga ligumala nga omutima gwo muki mutebenkevu n'obukkiriza. Aya yakka kwa Sumayya ne ba alu Yasir nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. Akati singa wajjawo embeera mu ddiini nga yabifaananyi nti byetaagisa okubeera nti bikubibwa, togaananga atokubwa ekifaananyi noga nti nze nseeka sibankuba bifaananyi, sanga omusiraamu ng'alemedde ku nsonga ng'ate Allah yatuta. Allah bwakuwanga olukusa lukole ki? Lukozese. Bwatyo bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ayagala omuddu bw'abanga amuwadde olukusa lwalukole ki? Alukozese. Mu lukusa Allah lwe yatuwa mu mbeera ez'okubeera nga omuntu byabuwaze, ye muntu okubeera nga yeekubya ka pasipoti foto. Waliwo buno obufaananyi bwa pasipoti, bagenda kukolera pasipoti leka gaana yaahi onaakola otya kijja. Embeera yabuwaze kkiriza bakuba ekifaananyi bagende bakolere pasipoti, national ID ennanga muntu. Tosobola gifuna okujjako nga bakubye eki. Olwo olukusa Allah alukuwadde ittirariya. Ensonga endala tawthiq, twagala kuwathaka nsonga ezikwatagana n'eddiini mathalan, oba ensonga ng'omuntu alina kyatumye awantu, ekyo kifaananyi kyabuwaze omuntu akikozese. Muntu aleese ente eziwana ayagala kutegeera nti abannannyinizo bazifunye, mukwateyo obufaananyi bubiri busatu. Ate abakuba temukuba bya jjenjeero, osanga abantu nga bakuba ebifaananyi
akuba n'akyuka mu bwati n'akuba n'akyuka mu bwati n'akuba enkola efaanana bwetyo si nnungi. Abantu abakuba ebifaananyi be bantu abagenda okusinga ebibonerezo mu maaso ga Allah. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ashaddu nnaasi adhaaba yawma alqiyama almusawwirun, abantu bonna abagenda okusinga okufuna ebibonerezo ebiruma mu maaso ga Allah be bakubi b'ebifaananyi. yuqaalu lahum bagenda kugambibwa ahyu ma sawwartum, muteeke emyoyo mu ebyo byemwakoze eki byemwakuba. bw'atyo yagamba Nabbi Musnad ne mu sihah, mu bitabo bya hadithi byonna byayogera ku bifaananyi obubi bwabyo. Kifaananyi tokiinaamu haqqi, bwe batakuba tosiiwuuka, bwe batakuba tolina kyovaako. Lwaki ofaayo nnyo nga bakumme ekifaananyi? Naddala abakyala bannyinaffe, ittaqullah fi suwar, mutye Allah ku bifaananyi. Juzi twagenda ku mbaga, Isiraamu n'aleeta nniya, yatusinga bangi basinga mu mbeera eyo. Tugenze ku mbaga, muganda waffe n'agamba nti bannange nze engeri gye nawulira ebifaananyi, at least bakuteekawo ekirala naye nze ebifaananyi sobola byekubi. Ng'awulidde atidde ebibonezo bya Allah. Omusiraamu bana betwagenda nabo nga mulimu ba ahlul ahwa, omusiraamu n'atandika kwewoma bwewomi bifaananyi bw'ati, yeewoma bwewomi bifaananyi, bamukuba yeewoma. Okitegedde omukyala sebo munaye n'akaaba amaziga, kakati guno lyessanyu lyange, astaghfirullah. Omanyi ki ekinaddirira oluvannyuma lw'essanyu? Kiki kyomanyi ekigenda okuddirira oluvannyuma lwaki? Mbu lwalumu bw'ofa ku olwo, lwalumu balina bye boogerayogera nti essanyu libeerawo naawe. Yakola tawuba, bw'otakola tawuba Allah natakuwaayo kadde kakola tawuba. So ebintu ebyo mubyewale, tomanyi kinaddirira. Embaga buli weeyitirirako ennyo haramu, emikisa gikola ki? Mwebuuza kubeera mwavuwala munakuwala, embaga yitirako nnyo omuziki. Haramu yajja omukisa mu mukolo gwammwe ne mu bufumbo bwammwe ku lunaku lwe mwatandika obufumbo bwammwe, yitirira ku mikolo egyo ki? Haramu. Allah ajja emikisa. Kyova olaba nti abantu bangi abawasa ebyo babeera bagagga oluusi nga Allah yabawa ezo embaga ezo ez'ebivulu ezo ze bateekamu haramu omungi, ebiseera ebisinga obungi teziwangaala. Ogenda okulya bwe baatabusi, emikolo bagireeta nnyo okwegyabo basereebu, n'osanga nti yatadde mu mbaga miliyoni 3, miliyoni 4, subhanallah. Ne miliyoni 4 nga tezigenze wa muzadde, nti bamuwadde birabo, bazimalidde mu haramu. Owa kamera wa miliyoni 5, kamera obukamera, n'abagenda okukwata abalina bu drone miliyoni aga, haramu. N'otunuulira mbu bamalidde mu bidongo, sisitimu yokka egenda okukubaawo omuziki agimaliddeko miliyoni 35, miliyoni 6, sisitimu, haramu. Kakati ng'ate obufumbo buvaamu omukisa, ng'otandika okuyomba, ng'okaaba, nze oba nabaaki, ng'otandika kusaba duwa, naye nga tomanyi bufumbo gye bwaggweramu ki? Yaggweramu baraka. Bangi ate mubafumbiddwa mu mbeera etaliiko yadde akavuga, nga Allah akumye obufumbo bwabwe. Ekyo munjulira nga twali awo baada al asiri khalasi ne tukimalirawo, naye ng'obufumbo buwangadde bali mu baana 6, obufumbo buwangadde bali mu baana 12 abalala. Bakyala waliwo abatunyumiriza nga tekwali yadde akaziki akatonotono akanafunafu, nga tekwali yadda haramu yenna, ng'ewe takyajjukira nabo yatunula ku mbaga takyajjukira, naye nga embaga ebufumbo buwangadde Allah yabuteekamu omukisa. So intabibu, tuzukuke ku haramu oyo. Ajja emikisa mu mbaga z'abaana baffe abazadde nga temumanyi, ajja emikisa ku mikolo graduation z'abaana baffe. Omwana n'atambula, ofunye ekyengera kya kusoma kwa mwana wo, ate opulaninga kuteekawo biduula. Mukwebaza Allah ojeemeramu Allah, kyomusasudde mukwebaza Allah. Gwe musasudde muteekawo bifaananyi, kuba mwana wo bifaananyi, ne mujjuza alubamu nnamba, mukuba bifaananyi bya mwana. Omwana weebereremu, abaana baguladuwetinga mwenna mwebereremu ng'enjogera bweri. Bwe muteebereremu abo temwetaagana kubawaayo yadde 10 kya sente zaaki. Omuntu azze akube mbu simanyi kamera
kamera gye basasulidde omusajja n'agenda akukubira omwana ebifaananyi n'olabira ddala nga n'emikisa gikoze ki giweddemu ku lunaku olwo. barakallahu fikum jazakumullahu khair. amina ya rabbana. Kati shekhe, ku ssomero abasomesa batera okutuma abaana buddole bwe bakola mu byayi bulandoza babutunda ku maduuka, obawa magezi ki? Dole waba w'abaana nga baana bato tebannatuuka mu sinna tamyiz, abamu ku bawalimu bagamba naddala abaana ab'obuwala, fahatha jaiz, oyakkirizibwa kyalabwako nga Aisha radiyallahu ta'ala anha nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye yamuwasa nga akyali muto naye yayinangayo kiki, yayinayo kiddole eki kyakola kikyazanyisa Aisha radiyallahu ta'ala anha. So abamu ku bawali mbalaba nti omwana omuto atanatuuka mu myaka gyawula oba emikulu nga tannagenda mu nsonga wabeera n'eddole, haza la ba'sa bihi, naye obutamufuula naye wajjeejeemu nti buli kaseera n'abeera n'ebiddole nga 8 abeereyo na kimu kyakola ki kyazanyisa. la tukthir, temuyitiriza. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kiyamba nti shekhe, singa mbanga nina omuntu eyanteresa ebintu bye ne munoonya nga simulaba oba yafa, ebintu ebyo mbikola ntya? Singa bakuteresa ebintu omuntu n'abeera nga atutte ebbanga nga talabikako, waliwo ahkamu abawalimu ze bateekawo kwe tulabira nti omuntu ayinza okuba yakola ki, yafa, era bateekawo n'emyaka insha allahu taala omulundi ogunajja tujja kugitunulako. Naye butegeera ntufuna tahqiqi mautihi oba tahaqquqi mautihi, okufa kwe ntumala okutegeera nti omusajja ddala akoze ki, afudde, amateeka gagamba nti intakala almilkiya, obufuzi olwo buba bwamaze okujjulukuka ne buva mu mikono gw'omufu ne bugenda mu mikono gyaba abasikaabe oba abaana be, babeerawo boziwa. Baba tebaliiwo, tunoonyereza badhawil arham, ab'eŋŋanda betukwata nituwa ki, emmaali eyo. Bwe baba nga ddala talina ddala zigenda mu baitul maal ne tubiteeka nebeera nga sadakatun lah, ebeera saddaaka gyakola ki, gyali. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo kiddako kigamba shekhe, nsaba ku bujulizi obw'okufuna wudhu emirundi 3 era nze afuna ogumu oba 2 namulwa ntya? Okufuna emirundi 3 mwebuli mu hadithi ya Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu. Uthman yalina ku kituuti wano n'afunira mu basahaba wuzu bulungi nnyo, fatawadda 3 okujjako enviiri zaatafuna emeka 3. Kitegeeza ki? Era yabagamba nti ngenda bafuniramu wuzu y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. So ayagala anoonye hadithi ya Uthman bin Affan ajja kuba nga afuna obujulizi obwenkunala. Amma nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yafunako wuzu emirundi 2 tawadda 3, hadithi weeri mu sunan nga nabbi tawadda 3 wa tawadda marratayn wa tawadda marra, yali afunyeko wuzu emirundi 3 2 nafunako emirundi ogutya byonna thabata ar rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. So byonna ebyo 3 bikkirizibwa. Abamu ku bawali bagamba nti wakadhalika kyebayita okukola ki, okutobeka oba okutabika, n'ofuna wano 2 wali n'ofuna ogumu, tetusobola kulamula ku wuzu ya muntu nti ki, nti nfu esigala nga nnamu. Waliwo oli aba yeerabidde nga wano yafunye 2 wano yafunye gumu, tumugaye nti wuzu y'enfula, wuzu esigala ki, ntuufu. Wallahu ta'ala alam. Naye sunna tufune 3 oba 2 oba guki, gumu, wal ilmu inda Allah. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti shekhe, bwe mbanga nasadde witiri nga sinnaba kwebaka nensituka ekiro nga njagala kwongera kusaala, nkola ntya?
waliwo muwalimu waffe Allah musiime bamuyita al-Imam Nasiruddin al-Albani Allah musiime yalaba nti ebintu bino wammanga musammiyati fi musamma wahid manya batuma matume naye ng'ekintu kisigala kitya kimu yagamba mu byo salatu tarawih salatu al-layli nabwe kityo yagamba salatu at-tahajjudi yagati manya gegawukana naye Allah yali ategeeza mu kitya yali ategeeza kimu yawe ensonga zenga oziraba ntuufu ekisokera ddala yagati byonna era obiraba nga bisembyayo witiri byonna bisembyayo witiri era nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku salatu y'ekiro eka salatu al-layli mathna esala y'ekiro kyonna musala meka biri faman khafa as-subha abatidde subhi falyutiru biwahida alete witiri eta emu nabbi sallallahu alaihi wasallam natulaga nti witiri tezibeera biri mu kiro kitya kimu kitegeeza nti omuntu bw'aba asadde nakomekkereza ne witiri yokka raka 3 oba raka 5 oba raka emu tugamba tutya tumugamba bw'ayimukako ekiro asaaleyo raka 2 oba asaaleyo 4 oba asaaleyo mmeka omukaaga ate taddamu n'asaala witiri kuba witiri tebeera mu kiro kimu mulundi gutya olwo bagamba nti asooka n'ayongera ku witiri lwaki olwedde wasadde dda witiri gweyungako buyonzi naye nga nayo kawulu tugiwa ekitiibwa mu aqwalu ahli ilmi bya fiqihi waliwo ebigambo by'abawalimu nga tubiwa ebitiibwa olw'ensonga nti mulimu ijtihadaati nyingi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Amina ya rabbana. Sheikh ono Nashim Bolena aliko online abuuza nti Sheikh mbuuza nti singa ngende manju ne soma dua ne mala okufuna wudhu era ne soma dua eswala zange zikirizibwa? Bogende manju n'otasoma dua n'ofuna ne wudhu n'otasoma dua eswala ekirizibwa? Naam, ekirizibwa era eswala yo ntuufu. Obutasoma dua ng'ogende manju gwe kennyini gwoba wejjeeko protection. Edduwa eyo waliyo agajinni agazibu emanju eyo getuba twekingiriza ku dduwa eyo. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu ayingira emanju yali baddaga nti bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth gebayita adh-dhakar min al-jinn, gajinni galiyo gasajja gabeerayo. Amma al-khaba'ith gajinni gabi gabeerayo mutoyi nga gakyala gabeerayo mutoyi. Omuntu kisobola omuyingiramu era abantu bangi obalabanga okufa kwabwe kuva mu biyiga eyo namatoyi butasoma maduwa ago. Aseerera lumu ne bagayazibya omumwa teyazzeeyo kwogera olwamututte mu ddwaliro yafiiriddewo. Ga shaitaani ago ga bulabe nabbi tasobola gatukingiriza na kutuwa how to protect ourselves. Obutya bwe tusobola okubeera nga tweteekako obukuumi okujjako ng'amaze okulaba obubi bwaki obibwago. So teekayo obuvunaanyizibwa n'omwoyo osome edduwa ezo. Edduwa eyo okumala okufuna ewuzu eyo sunna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza bwe yamalanga okufuna ewuzu duwa ziringa za miteeko 3 yazisomanga. Esookera ddala ega nti allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Olusinga yatashahhad alazanaga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nayongerako dhikiri eyo allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Olusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamu ku bawalimu bagamba nti yasomanga du'aul kafara. Edduwa kafaratul manzil yasomanga ng'agamba nti subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Olusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asomerawo dhikiri egamba mbu allahumma ighfir li dhanbi wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Ezo ezimu ku adhikari naye bagamba abamu ku bawalimu yagisomanga wuzu yonna newankubadde nga abamu ku bawalimu balaba adhufuhu wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika.
ekibuuzo ekiddirira ekisembayo biidhinillah kigamba nti sheekhe nina gwe nasobya naye munoonyeza omwetondera ambuze simanyi oba yapa sheekhe nkole ntya. Nasobya omuntu munoonyeza mwetondere abuze nkole ntya? Bino wammanga byonna bikole. Kisookera ddala saba Allah tabaraka wa taala abeere nga akusonyiwa. Saba Allah akole ki? Akusonyiwa. Era bw'abanga omanyi akyaliyo saba Allah amuzze abeere nga omusisinkana, abeere nga akusonyiwa. Ensonga ey'okubiri, bw'abeera nga muntu alina famire ye, ahsin ila ahlihi, longoosa eri abantu be. Tomanya Allah ayinza okuyisiriza okwo n'akola ki? N'alaba ekiri mu mutima gwo, n'abeera ng'owekitiibwa Allah akuddiramu, omuntu oyo n'alabika n'akusonyiwa. N'ebirala okwekuumira ennyo ku kukola emirimu emirungi, oba ali awo zigiri zibikira ekiwundu ekyo, kubanga nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, atadiruuna manil muflis, omanyi gwe bayita omwavu lunkupe? Basahaba bagamba nti Allah n'omubaka we bakola ki? Amanyi. N'agamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al muflisu fi ummati, omwavu lunkupe mu umma yange, man yati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa yati wa qad shatama hadha wa qatala hadha wa safaqa dama hadha, wa nga yakola ebikolobero bingi nnyo naye nga yajja n'essola yasiiba yakola byonna. Fa ukhidha min a'malihi, bakwata emirimu gye, fayuta hadha wa dhaka, ne bagikola ki? Ne baziwa ono n'oli n'oli, sola ne bazigabanya. Yagamba nti fa in faniyat, bwe giriggwawo bajja kukwata amazambi g'abano nga ge bamuwa. Audhu billah, bakwata amazambi. Gundi wakola ki? Tinakola nabba, nga bakwata obubbi bw'oli bw'otabba olw'okuba nti wamulyazaamanya nga bakutteekako. Salullah al-afwa wal afiya. So tuyitiriza okukola emirimu emirungi. Oba oliawo Allah tabaraka wa taala oteekawo ogulimu nga gukoze ogumanyi ne ikhlaasu nniya, ng'okimanyi nti Allah tabaraka wa taala ajja kukuwaamu empeera ennene. Empeera eyo eriweebwa omusajja oyo insha Allahu taala, wal ilmu inda Allah. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekisembayo kigamba nti sheekhe, mpa ku magezi, bwe mba nsaala neerabira nnyo, oluusi sujuudu, oluusi neerabira laakazi ensadde, nkole ntya sheekhe? Nabira Ahmed. Omuntu asaala bw'atyo saalira mu jjama. Saalira mu ki? Mu jjama. Funayo yenna gw'osaala naye, kuba mu jjama si kyangu kusaala lakazaaki n'otajjukizibwa. Ofunye mukyala munno, mubakyala musobola okusaalangako mwenna, naye akujjukiza nti tusadde bbiri yaki. Ekyo kyatuukako ne ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali ali mu masjidi, kigambibwa essola yali ya misana, mu ssola zino ez'emisana, dhuhuri oba asiri. Fasalla rak'ataini, yasaala mu mmeka? Bbiri. Wasaala bbiri, basahaba bafuna ensonyi abamu, yagamba katunamwaŋŋanga tutya. Fadhannu anna salata qusirat, ne balowooza nti essola ekoze eki? Etemeddwako. Kati zukuuli esigadde mmeka? Bbiri. Waliwo omusajja yalinanga emikono miwanvu, bamukazaako dhuliyadaini, nannyini mikono, olw'okuba bamulabanga emikono gye miki? Miwanvu. Akati omusajja oyo n'amugamba nti ya Rasulallah, akusirati salatu, njagala kumbuulira essola yakendedde mbaka wa Allah? Nabbi n'akitegeera nti balabika basadde mmeka? Bbiri. N'agamba sahaba, asadaka dhuliyadaini, dhuliyadaini byayogedde bituufu? Bonna basahaba ne baddamu nti naam, omusajja ayogedde bituufu. Nabbi n'ayimuka n'aleeta raka endala mmeka? Bbiri. Bwe yamala n'avunnama sujudu sahawi qabla an yusallim, nga tannaba kutoola ki? Salaamu. Ensonga lwaki abawali mbaga nti buli wooteeka okukendeeza mu ssala, sujudu sahawi ozivunnama, tonnaba kukola ki? Tonnaba kutoola salaamu. Kitegeeza ki? Nti omuntu buli woosaala ne banno ng'otadde obukendeevu mu ssala, bakujjukiza ne bagamba nti oluusi batasabbaha ne baga subhanallah. Abakyala bw'oba osadde n'omukyala, amateeka g'eddiini gagamba akuba kuno bw'ati, oba akuba mu ki? Oba akuba mu ngalo, nga bwe byajja mu bigambo by'omubaka Muhammad mu sihah ng'agamba nti at-tasfiiqu linnisa, okuba engalo kw'abakyala.
watasbihu lirijal ate okukuba okugamba subhanallah abasajja bebakola ki beboogera. So yitiriza nnyo okusaalira mu jjama oba okusaalako ne munno ajja kujjukiza. Ekyokubiri, istashiri mukyala gwe jjukira nnyo oba sika azamata rabbika fi salah, tandika nnyo okusika ekifaananyi ky'obunene bwa Allah. Sika nnyo obunene bwa Allah, naani gw'osaalira essala eyo, oyimiridde mu ssala yo. Bw'ona kikola ekyo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala si kyangu kumwerabira oba kulowooza nnyo mu ssala kiyitiridde n'otuuka ne ku extent eyerabira ki eyerabira assujuudu barrukuu. Wallahu taala alam. N'ebirala bingi okusaba Allah akujjukizenga ebbanga lyonna. Subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala akaseera ketumaze wano abeerenga atugasa nako. Ebibuuzo ebisigaddeyo inshallah tujja kutandika nabyo ku Lwokubiri olujja biidhini subhanahu wa taala. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi